Museveni yawamba obwakabaka ne bagenda nga balwanyisa abantu bakatikira abali mwensa ngo wekitibwa Dani Mulika ne bamujjawo ne baleeta Mayiga Omuyaaye awamba kabaka awamba Obuganda anyweze Museveni. Kyova olaba Mayiga ono yakyazaako ekibinja kya Muhoozi project mukijjukira bulungi nnyo nga kiriko abavubuka ba Kabanda abatuula aba balina program ku BBS Telefina kumpi buli wiiki bonna bawerekera Muhoozi okujja Emmengo bali bazegula biki bali balesema kula bali bazegula mijozi ne tubalaba nga babaniza ne kwaliko ne munna mawulire Dani Stani Busulwa njagala otune ekifaananyi ekyo kyali mu kyemabega otunule ani azimba Museveni kati tunuliza ebikolwa bya Mpuuga binaje bivudde kunga nagisaanyaawo bakutebe Bobi Wine ku kisaawe Entebbe bamukidinapinze Mpuuga yasoko kutuka makaga Bobi Wine ani amugamba nti Bobi Wine atuusa waka oba bamuwambi bamutwala waka bebamukwatira babakwatira Kalangala Mpuuga tiyakwatibwa bamuje kuba commissioner government yenyine mulemezezaawo speaker era kwali mu benywa mateeka ne balangirira ebibiina bya zena byo kati byayagala okukola olwali luno akyali medde mu kifo kya commissioner ate tekimuyamba kati we muteke bali kati njagala ogateko basegona je bali batudde babateka ku kusase senyenyi babera ku kusase nga buli kasatu laba mawulire segona bukyanga agenda mpawo kiriyo muwanga kivumbi jali teri kiriyo bonna obukiko tebulabikako kati bagobazaake kati senyenyi ali ku kintu eki fena ko tutunulidde nga lopo kati mukama agenda kununula eggwanga naye nga eggwanga linayo linunulwa abantu ba bulijjo nga basinzidde ku muntu oyo mukama gwataddeko omukono gwe oba gwataddeko omukisa ye Bobi Wine. So baliro mbagamba nti bannaddiini bitundu ebikuuma Museveni mu buyinza abasiraamu ekibuli Kampala mukadde abakatuli Kyerubaga okudda wansi yonna abaprotestanti na Mirembe kyaki z'abalokole ba Seven Side n'abalala bonna bitundu tundu ku gavumenti ya Museveni era tewali muntu atafuna sente enkalu nabidduka ku gavumenti ya Museveni naye ngenda gye byabanga abantu ba bulijjo be bakolereranga ebitongole byabwe ebyenzikiriza era byabangawo okulamula n'okutereza embeera eri abantu ba bulijjo ne bana byabufuzi kubanga bali tukirowooza nti abanaddiini n'abakulembeze ab'ennono ekyabateesawo mu nsi before ebyobufuzi kwe kulungamya direction n'ebiragiro bya Katonda ensi esobola okutambula obulungi naye kati abo bonna benjogeddeko bonna mpayipayi kati n'akwata bannabyabufuzi n'abatuyira naye bwe twogera olwaliro ku ssaawa zino ensi nga tuyita mu communication eno ya buli kiseera tumaze okufuna enjawulo y'abantu abo batusaasire maliriza ebigambo byange njala kwesigama ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga Obwakabaka obusinga bonna busaanyeewo gye buli naye tebukyasobola kubaako kyebwongerako era okuddamu okusituka nga n'obwa Buganda buzzeewo kati obwa Buganda bwali babumenya abantu ne tubuzaawo naye tebunnaba kuddawo kutereera nga bwe tulina kubeerawo nabo naye ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri tubitambulirako yatugamba omulembe guno nguwadde bavubuka yagutuwa kola ki yali ategeeza ki kati bye tugenda okukolera mu byonna okutaasa eggwanga Ssaabasajja Kabaka ye mulamuzi waffe yali tunenya oba yali tusanyukira naye okuva yatukwasa obuvunaanyizibwa buno naye ng'akimanyi nti waliwo bannaddiini nga naye nyininyini Bwakabaka bwe bulimu abakulembeze bwe yateekawo nga waliwo bannabyabufuzi n'agamba nti omulembe guno nguwadde abavubuka yali nsonga nkulu nnyo kati obuvubuka bwaffe tubukozeseza tutya okuteekawo ekigambo kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga ekigambo kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kiba kya Katonda. Ssaabasajja Kabaka ebigambo byonna byayogera byonna biba bizito nnyo n'olw'ensonga eyo tukeereko ku makya oba oli musiraamu mbadde nkwegayirira era njagala kutandika programu eno enywere bulungi ng'oli musiraamu tekitegeeza nti okugenda ow'omuwalimu oba owa sheeke yenna nti olwo Katonda wowe nomusanga kubanga ffe batusomesa mu busiraamu in fact tusalira nawaka ebiseera ebisinga obungi swala zonna ezisinga obungi tuzisalira waka eswala ya magaribi eswala ya subuhi ne ya isha tugisalira waka kati zina bbiri nazo tuzisalira ku mirimu baje tuba tugenze yonna ejjuma yo kaje tubeera muzikiti naye tusobola okusalira mu bisaawe tusobola okusalira mu mpya zaffe n'agenda okuyimba emisa ku Sande naawe osobola okukikola ne mugamba nti olwaleero tugenda kusomera mu lujja lwa Peter tetugenda genda mu ekereziya tetugenda genda mu kanisa tetugenda genda kuyimba kintu kyonna abantu abali ku byalo abalina article mu Bible mujje yezo zennyini Katonda zasinziranga okuwa bannabbi ng'ensi zitabanguse musabirenga mu mpya z'abantu musabirenga mu bisaawe byammwe abasala juma musobola okukwata kale obanga kiyitiridde nnyo genda okwate irimu oba video yonna erimu okubulira okweseka kiti mukwate esimu yammwe mugitekeko omuliro mugitekeko omuzindaalo mwale emisala wali oba sanja oba makutiya oba magomesi musalire wammwe mu mpya zammwe amakulu mukyo bano bannaddiini masiga ga Museveni saagala muntu agenda kukiwakanya bannabyabufuzi masiga ga Museveni kali kyo institution masiga ga Museveni
muve mu mikolo gy'emmengo simanya bayise kudduka misinde tewali mugaso mugule emijozi tewali mugaso babayita buli babagala bakozesa nga babayita ebibakwatako mwe bibakuumira mu nsinga abantu nti omuntu ateko kubanga alina ettaka lye asooke yeekulakulanya abeerewo ne bali kujjako nengo n'ekyapa mu ngalo naye yakikuwa n'asinika mannyo n'asirika n'atunula eri babanyugunya ku ttaka yakuwadde ekyapa omuwa envujjo omuwa busuulu nina kugamba nti Buganda ku ntikko Buganda ebeera ku ntikko ng'abantu nga ekintu ekisookerwako ttaka n'abantu abantu okutuula ku ttaka lyabwe ye tayitole yonna Katonda gy'asooka okuwa abantu mu nsi era n'ateekawo Bwakabaka bukulembere ng'abantu baabo Kabaka mumuwangagusiza ettaka ly'abantu mwe mwennyini mukulembedde ekiritwala kuba twagamba nti muteekawo Buganda Land Board buli kimu kyakuba kiteredde ne mwe mukulembeddemu ababbi naye ettaka ly'Obwakabaka erikumu Obwakabaka era nalyo ne mulitunda kakati temukyalina mugaso eri bantu so mu kaseera kano bannayuganda basaba tulina okukola ekintu kye bayita boycott 1 cultural institutions ku buli activities zonna 2 okusinza mu masinzizo 3 okujemera bannabyabufuzi okubazira yenkola mu kaseera kano gye tulina okuyitamu bino ebiseera ebisigaddeyo tuguse ensonga yaffe nga bwe kyabadde mu Syria boycott kyekimu ku bintu ebisinzo ebyawanguza abantu mu bbanga lyonna emirembe nga tebalina byakulwanyisa nga bakozesa obubaka okuva eri Katonda ne bakozesa obwo mpaka bawangulanga abalabe ensi neeterera era Katonda akozesa mwe mwennyini abantu mu kiseera ky'okuteekawo enkyukakyuka mu kiseera ky'abantu okunyigirizibwa ng'abantu abamu banyigiriza bannaabwe era Katonda akozesa abantu okugyawo abanyigiriza kati mulimo gwaffe okuva okweggyamu ensonyi ezo ezitufiiriza n'olowooza nti waliwo agenda okukwogerera n'olowooza nti bwe tosaanidde waliwo abasaanidde abo abajja ne batuula mu maaso mwe ne mudde emabega ne mwewombeeka oli wa nsonga nnyo kubanga wootali oyo atudde mu ntebe y'emaaso tagenda kubeerawo taliwo ewatali bantu tewabeera bukulembeze era omukulembeze ne wagamba nti waali naye ng'abantu muganye mukkiririzamu era tagenda kubeerawo so eddembe lyammwe Katonda lyabawa mulina okulibeerawo muddemu mukuume ensi yammwe Mukama gye yabawa kyobala Mukama yatukola nga atwawudde n'atuteeka mu tribe buli muntu n'amuteeka gy'asaana okubeera era nga n'embeera yagisobola n'abali mu ddungu basobola okufuna amazzi ate amayonjo n'ate abali e Uganda abalina emigga n'ennyanja zibeetoolodde nga n'amazzi ogasena n'oganywa ate bo tebalina mazzi kubanga gavumenti embi therefore ebintu ebyo naye tulina bizitukiramu tubitereeze so olwaleero twogera ku ssaawa zino nze nabagamba olwaleero kati Obwakabaka bwe tulina bonna mu ggwanga lya Uganda twabuteeka wa Kyagulanyi enzikiriza yonna mu ggwanga lya Uganda eri wa Kyagulanyi ebyobukulembeze byonna mu ggwanga lya Uganda biri Kyagulanyi Mukama gwe yatuwa bwe yali aleeta Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuleeta omu baamugaya baamujeregerera baamutulugunya naye yawangula kubanga yajja ku kigambo kya Katonda ne bw'atyo Yesu Kristo naye bw'atyo bwe yajja n'olw'ensonga eyo tulina mukisa tulina kuzanyisa ebiseera tuli mu byankyukakyuka buli muntu waali totunuulira ggwanga kyo baggwanga ki musooke mwetunuulire nga bannayuganda biri bye batuggyako amataka gaffe okutwavuwaza ebyo Mukama yabituwa tujjewo bo twetereze Mukama bampeera omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.